Olwaliro Nnaabagereka Sylvia Nagginda atongoza ekisaakaate Gatonnya eky'omwaka 2007 mu mbuga ya Buganda enkulu Bulange e Mengo nga kino kya mulundi gwa 20 era kyakutegekebwa essomero lya Gayaza Junior School. Maama alaga logo egenda okukozesebwa kisaakaate kya Nnaabagereka kitwite. Bw'abadde atongoza ekisaakaate kino Nnaabagereka ayogedde ku zimu ku nsonga ezaawaliriza Obuganda okukitandika omuli okusomesa emiti emito, obuwangwa n'ennono olw'okutya okwaliwo olw'okukoppa empisa engwira. Tekele yasooka ku nnono ey'edda mu Buganda. Abaana abalenzi, munaku ezo abaana abalenzi nga baweerezebwa mu mbuga z'abaami oba mu lubiri. Nga twalaba ebyo ebiri mu nnono zaffe naye ate nga tulaba nti n'abaana balina okutambulira mu mulembe guno nga tuba nga tubitabika oba nga tubikwasaganiza wamu nga naye eri nayo tujjayo ebintu byetulaba nti bya mugaso ate era nga ne mu nnono zaffe nga mulimu ebintu ng'olyawo tulaba nti tebyali nga birungi nnyo ebyo nayo nga tubiteeka wabbali. Nnaabagereka era ategeezezza nti ng'Obuganda bujaguza emyaka 2 egy'ekisaakaate beeyama okukitambuza eggwanga lyonna n'ensi yonna okulaba nga buli mwana wa Buganda aganyulwa, era ayogedde ne ku nteekateeka ez'enjawulo ezaatandikibwawo omuli ekisaakaate ky'amasaza ekitegekebwa wabweru w'eggwanga n'ebirala. Emyaka 20 egiyise twasimba ensigo, leero tuyimiridde mu kisiikirize ky'ekibira ekikula, naye omulimu gwaffe gukyali munene ddala. Tuli bamalirivu okwongera okugaziya enteekateeka eno ey'ekisaakaate ebune wonna Uganda yonna. Twagala okuteekawo ekifo ekijjayo obulungi ennono n'okutumbula obulambuzi bw'ebyobuwangwa byaffe. Mu ngeri y'emu asiimye amasomero 15 omuzze mutegekerwa ekisaakaate okuli essomero lya Homesdalen ettabi ly'e Gayaza eryategese ekisaakaate ky'omwaka guno 2026. Njagala okwebaza ennyo amasomero gonna 15 agakoze ekinene ennyo okutuuza n'okubeera embuga z'ekisaakaate. Minisita wa Kabaka avunaanyizibwa ku nkulaakulana y'abantu n'ensonga za Nnaabagereka Oweekitiibwa Clotilde Nakate Kikomeko asabye ab'amasomero okunnyikiza ebisomesebwa abaana mu kisaakaate ekiruubirirwa kyakyo kireme kufa. Kweyama nga Ssaabasajja bwe yakwasa minisitule ye y'enkulaakulana y'abantu ne woofiisi yo maama abali mu byenjigiriza okulaba nga ffenna okugunjula kwa maama tekuddirira. Abaana bava mu masomero gaffe ne mu maka bavaayo bwe bati naye abasinga bamaka naye nga bava mu masomero. Ku lw'amasomero ga Homesdalen akulira ettabi ly'e Gayaza mu Godfrey yeebazizza Nnaabagereka olw'omukisa ogwabaweebwa okutegeka ekisaakaate emirundi kati 2 beddu, n'ategeeza nti era omukisa ogwo bakyagwetaaga singa guba gukyaliwo. Olunaku luno lwa ssanyu n'ekitiibwa gye tuli ffenna ba Homesdalen School nga tuleeta era nga tuwaayo engoma y'ekisaakaate kya Nnaabagereka 2026. Era twebaza emirundi 2 egituweereddwa okuteekateeka ekisaakaate mu 2024 ne 2026. Era maama tusabayo emikisa emirala. Ekisaakaate kino kigenda kuba kya mulundi gwa 20 oluvannyuma lw'okutandikibwawo mu mwaka gwa 2007 nga kyakabangula abaana abasoba mu 400 we butuukidde leero. Mary Namirimo ne Kyambadde Shadrack Joshua ku Racket TV amalindirire.